mu Pin Media. Kiri tukwaze ennaku era nga bwe mbadde mpulira nti emyoga ssente baazitubbako. Simanyi yajja mu banka n'abbayo ssente. Ffe bennyini abakulembeze ffe twajjayo ssente ne tuzigaba. Kati oŋŋamba otya nti ssente baazikubbako ng'ate gwe wazijjayo? Omwoga gwa local leaders ewange ebbaale namanyako nti ssentebe bwe yafuna ssente ezo nakati ali unreachable, unavailable. Tosobola musanga wantu wonna. Local leaders SACCO nengero yali yagwa ekigwo. Bw'otunula mu Ntenjeru North local leaders nga n'abamu ku bo bakuli mabegaawo SACCO yaabwe nayo yagwa ekigwo. Bw'ogenda mu Ntenjeru South local leaders eyo tetumanyiyo na muntu kubanga buli woyina tewali bwokolaki bw'olaba. Kyokka president eyo gyasinga n'okuwa ssente kubanga mulundi guli yafuna $5,000,000 ku mulundi guno tetumanyi kyegenda kukola ki. Twandisuubidde nti abalala bonna bano baalidabiddeko ku eyo naye si bwe guli. Bakama baffe bano nabo babeere nga batuwa ku ssente zitigirikika mu mwoga newankubadde nga tulina challenges ez'okubanja. Bakuwadde $800 ebokisi y'ennyaanya ya $500 obanga okola buki nebakuwadde emyoga onaabeera kutunga mu uniform bokka kade nga ffe abebyala tugamba suuti oteka otugamba suuti bintu bya ddeyi byagala ssente. Naye obuzibu abakulembeze bano abasatu chairperson, secretary, treasurer baali bezza ekintu bakyabwe tebayita bannaabwe. Abamu baakola naye nga kano akakiiko ke kaali kalina ng'ogenda ke kakola assessment y'omuntu oyo agenda ofuna ki oba akolifayinga takolifayinga bo bakyekoleranga bokka. Omuntu bwabeera omutima omubi asigala mubi, so ayinza okujja n'awombereza loans committee. Kati nganze emyaka giri ebiri nali ssentebe wa loans committee era nga ndaba abantu betuwadde ssente obwesigo buli mu bo mutindikanga mubisi gwa njuki naye azikuba bazza bubi bazza batyo. So omufuzi kubanga nze ntuuza ku bantu abali wano ntesinga okwagala ebyobufuzi kale naye buli kimu okiwa ekiseera kyakyo. Kyogere nnyo ekyo kikiwa ekiseera kyakyo. Ntulero tugenda kukola bya bufuzi tuyogera ku myoga naye tugenda kukola ku myoga tuyita bya bufuzi. Ebyobufuzi amazzi bagafuna mugulu lwakuba mwongera mugiraagira naye ekyasinga okwonona programu eno era nekijja okwonona programu z'endala na byabufuzi tuza kunoonya ssente olinga gyatandika muzeeyi yatugambye tukole kyamwebifu ekyo nti tewaliwo kitaaliwo. Okutendekebwa kwaliwo, twayisibwa mu misomo egy'enjawulo ne tutegeera ddala nti tutegedde n'abatusomesa nabo ne bakola ki ne bakitegeera nti tutegedde kitugenda okukola. Era wakati mu mbeera efaana bwetyo ekyenjawulo ennyo mukulu Ojambo akyogedde nti ebyobufuzi tubitabiikiriza mu byenfuna, ebyobufuzi tubitabiikiriza mu byobukulembeze obw'ensimbi. Ekituufu mutuufu nnyo era njagala kwongerako kino ku bigambo byaleseeyo nti z'empisa ennungi ze tusaanye okubeera nazo nga tusaasaanya ssente oba nga tufuna ssente, kye bayita financial discipline. Ekyo nno kyatulemesezza okubeera n'enkwata ya ssente ennungi. Senga tufuna empisa ennungi mu nsimbi n'ensaasaanya yaazo n'entereka yaazo n'enkwata yaazo, tujja kubanga tusobola okuwangula emirimu gyaffe tugitereeze, embeera zaffe tuzitereeze, tukulaakulane era tugende mu maaso. Bwe tutyo ng'abakulembeze mu kiseera kino ffenna abazze wano kitukakatako okubeera nga kyetuyizze wano oba nekitunayiga wano n'ebiseera byaffe byonna ebijja mu maaso twongere okubikaatiriza mu bannaffe wansi gye tubeera. Tetumyesinze emirundi ng'esatu kuba enyongeza ya buli mwaka naye nga kisinziira engeri omwoga bwe gukola
nga kalino principle ya SACCO saving. Omala okusavinga then ogenda credit. Savings eri 30% ebya lending bwe biri. Ye lending policy bweri olina okuba savings emitwalo 3 okufuna emitwalo 10. Mitwalo 3 okufuna kakadde. Milioni 3 okufuna milioni 10. So ekyo bwe tunakikola obulungi bane ekirala ekiriwo SACCO erina okubeera ne ssente zaazo loanable funds. Bamemba zemusobola okukola ki okwewa tetulina zino zokka abiri naffe tulina okuteekamu nga tusaving era oba oyagala okukulaakulana oba tosavinga toyinza kukulaakulana. Covid yatuyigiriza nnyo abakyawo kyekaffe twali tusavinga abali tebasavinga bweyakukyeka emu betutali nabo wano. Ku lwange of course bagamba a bad beginning normally makes a good ending. Kyeka twatandikawo tusobola tujja kumaliriza bulungi n'okulaba nti emyoga gikulaakulana. Sente zino za government much as in cooperatives ziri independent ndio mugaga abakutaddemu sente agirako n'obukwakulizo. So sente zino government yezitaddemu so zigireko n'obukwakulizo. Office yaffe ejja kubanga ekola ki ewa clearance ogenda mu bank okugyayo sente zino. Tojja kusobola ku accessinga sente zino mu bank nga tofunye clearance mu office ya commercial officer, office ya RDC enokuwa clearance. Of course wale abala bazigyeyo sente ne of course twakiriza ganya baleta investment proposal yabwe ngerabika bulungi nga toyinza kukola ki toyinza gaana naye nga tujja kwongera okutikako amaaso okola nti sente ezo zagenda mu investment eyo proposal ngaeyo bagikola okola nti sente ezo zikomawo n'okwongera okubenefitinga abantu abalala. Of course sente zino osobola okuzigyayo nga sekinoomu oba nga group naye ng'olina okuba ng'olina proposal investment plan sente ezo wogenda oziteeka okulaba nti sente ezo ozoozaamu n'ozikomyawo. Tulabye ng'abasinga obungi bavudde mu Ntenjeru North constituency era tekyewuunyisa nti ne muba bamaze okufuna sente zino ennyongereze milioni 2 era Ntenjeru North yekola ki yesinga si kuba nti tuli mu Ntenjeru North naye lwakuba abajjumbize enyongereza eri yatuyitako jjukira 2022 yayitawo 2023 yayitawo 2024 eno gye tuliko eri kumpi kuggwaako naye ng'ezo zonna President Museveni centers twagaliza nga bannakayunga kya nnaku kiri tukwaza ennaku era nga bwe mbadde mpulira nti emyoga sente baazitubbako simanyi yajja mu banka nabbayo sente ffe bennyini abakulembeze ffe twajjayo sente ne tuzigaba kati oŋŋamba otya nti sente baazikubbako ng'ate gwe wazijjayo so kaakati bwe tujjayo sente bwe tubaako be tugenda okuziwa nti muwulidde Kamasha agambye tojjaayo nga tumaze kufuna authority kati ebintu bigenda kuteekebwako amaaso mangi naffe bannabyabufuzi abamu twogera bubi ti ezo baazituwa zaakulya ekyamazima si zaakulya sente zaffe zakukozesa tugaggawale ekyo kyokka kyekizibu tewali nnyo kirala. Bannabyabufuzi aboogerera obubi ensimbi zino eyo kategore nze sigirimu era nandisabye mukadde wange senga omuntu oyo omumbuulidde yeetaaga kulumba kuyisaamu woko w'embuya amanye nti awabyaki awabya abantu. Nzize mbagamba lunye nti zino sente kituufu za government but government they are just custodians of our power and resources. They are our trustees. Besigika ku byaffe government esobola zifunanga gwe tokola ki toliiwo. Kati omuntu yenna abeera eyo n'ayogerera bubi sente z'emyoga eza PDM ate nga tagenze kulaba bwe zitambula tafuddeeyo nakulaba baani abaziganyuddwamu enteekateeka yazo eri etya. Omuntu bw'atyo aba yeetaaga kuyamba. Nze ndowooza abeerako n'ekizibu ku bwongo nga yeetaaga okuteekateeka obulungi. Ensimbi zino ziri wansi w'ofiisi y'obwa president under presidential initiative okusapootinga abantu abawansi okubanga balwanyisa concept eya hand to mouth. President kyagamba okulya kwekidda kyonka. So bwe muba temuyambye concept eno eveeyo namwe president mujja kubanga mumukotogedde. So mumubuulire ekituufu ba commercial officers baweebwe entambula baweebwe facilitation
bwe tubanga tugaba miliyoni 2 ng'olwaleero buli SACCO, mbazeemu nga tugenda gaba biliyoni namba mu myoga 54 biliyoni namba mu emitwalo mu miliyoni nga 8. Ensimbi ezo bw'obanga oziteese buteesi mu kibbo n'oziteekaawo ng'agenda ozirondoola, tomuwadde wadde penny okulondoola ensimbi ezo. Really, what is the sense behind that? Obanga ayengezza amenvu n'ogateeka wali ku luguudo otunde, ate alina okulisiivinga ensimbi n'omugobawo, kaga kitegeeza zigenda kukola ki? Zigenda kufa bufi. So nandisabye ensonga eyo tugitunule n'eriiso eryenkaliriza okulaba nga concept eno ekola ki? Evaayo bulungi. Basebo ne banyabo nga mmaliriza, omwoga gwa ba local leaders ewange ebbaale namanyaako nti ssentebe bwe yafuna ssente ezo nakati ali unreachable, unavailable, tosobola musanga wantu wonna. Naye nandisabye nti mu biseera ebyo kirabika taanapu ya ba local leaders yali ntono. Weesanga nga ssentebe yalina amaanyi agarisiivinga ogusawo gw'ensimbi gwonna n'aguteeka ku kibegabega awatali ba members balala. So nandibasabye aba chairpersons aba groups z'emyoga nammwe mufunengayo ennaku ne mugenda ku bizindaalo byaffe, mweyise kinnakyalo kubanga tuli ba byalo. Ku bizindaalo ebyo musomese abantu ebintu bino bwe bitambula, musobole okugaziya SACCOs zammwe n'abantu babeegatteko. Kakati nze mukulu Kyakonye mumanyidde wali e Kayunga, naye ayinza okubanga emirundi gye yakagenda ku muzindaalo awo e Kayunga Nnyonnyole Trading Center yonna tegisuka 2 oba 3 ninge, ye nga ateesewo katimba kaalinda abajja, naye nga n'abajja babuuza bwebuuza ssente z'emyoga tuwulira mpulire ziriwa. Kakati buli omu ng'asigala ali mu ki? Ali mu confusion. Ekigendererwa ky'emyoga kwe kulabanga mmwe abakola omulimu ogumu, ankozesa ababoda n'omukubi abateirasi, mulina ebizibu ebibaluma mwenna abali mu kitundu ekyo constituency eyo. Si mu 2 mwekka, era gavumenti ekimanyi miliyoni 3 tesobola bamala, era ekimanyi miliyoni 2 tesobola bamala. Era tusuubira nti mu myaka 5 emyoga girina kuweebwa miliyoni 10, bakafunako 5 abalala bakyali ku 2. Ezo ssente ziba ntono. So ebigendererwa by'emyoga bye bino wammanga. Ekisooka kwe kulabanga bannayuganda mwewala banka. Ekyokubiri kwe kulabanga bannayuganda mwewala ba money lenders. Kati bwe munaabeera 20 munaasobola okuseevinga ssente, mwe munajja ssente zibamala okwewala banka ne ba money lenders. Mu bufunze gavumenti yakuwadde banka, bwemala okuwa banka yo kenyini ekimanyi nti mu ntandikwa tolina ssente zikumala, kwe kukuwa buno obusente nga naye bw'ogenda oseevinga